Now I'm authorized by the African Union to end Dominic Ongwen officially to the one who is responsible for the delegation of the Central Africa. Dominic Ongwen abadde omusajja nfanfe wa Joseph Kony yatadde omukono ku mpapula n'okugibwako ebinkumu nga tannakwasibwa ab'ekibinja ki Africa Union Regional Task Force abaamujje mu nkambi ye Obo okumutwala mu kibuga Bangui ng'eyo gy'avudde n'atwalibwa e Hague awali kkooti y'ensi yonna gy'anaawozesebwa. Mu kiseera kino Ongwen abadde omugumu alabise ng'atiddemu. Ono nga tannatuuka wano yasoose n'awayaamu naffe ku ngeri gy'abadde takyalabagana ne munywanyi we Joseph Kony nga kati abadde agaana kumutta. Nga n'olwasembayo wano mu mwezi ogw'Ekumi omwaka oguwedde yamukuba embooko 205 sako kumusiba akandooya okumala ennaku 9 bwe yategeera nti ayagala kumwabulira. Yamaka goye domi ariyo gi piero bich kitweya vure tol picha bera chiel alayo remo ken kwe kuddukayo neyeewaayo mu mikono gy'abamagye ga America era ng'abadde mu kibuga Obo mu Central Africa Republic gye yaggiddwa okutwalibwa e Hague. Ku ky'okutwalibwa mu kkooti y'ensi yonna agamba akirekedde gavumenti. Lokamo ma romo donko piani cyane ati cyane nyoki makani bege mero tije koma nyoki ingiro kwanyi winye kwanyi piere imero beno pejemo. Kyokka talemye kwewozaako nti yawambibwa ng'alina emyaka 10 gyokka nga n'olwekyo abadde alowooza n'akwatibwa ekisa n'atawaŋŋangusibwa nga banne abalala bazze beewaayo okuva mu nsiko bwe babadde bakolebwa. Olwaleero atuuse mu kibuga Hague ekya Netherland gy'agenda okubeera ennemba n'emisango omuli egy'entalo n'okutta abantu. Mu 2005 kkooti y'ensi yonna yateeka omusajja ono mu lubu lw'abo abanoonyezebwa ku misango eminene.